abawala baagaana nti n'obudde bwali buyise. Yabassa mu mmotoka n'abatwala buli omu ewaabwe. Nga wayise ebbanga nga n'omukwano gwabwe gukakase, balaba nga tebaawubwa, kubanga abalenzi baabwe bombi baali ba nsimbi ate nga balabika tebabalimba. Omukwano gwabwe gwali gwa nkiso nnyo. Gw'olaba Kayondo teyamanyaako wadde ewaabwe wa Namuganyi. Gw'olaba Kayondo teyamanyaako wadde ewaabwe wa Namuganyi okubaako amanya, anti ne mwannyina Sulamaani eyamulabira omulenzi, kale tewaali mulala gwe yabuulirako. Omuganda agamba nti ekibuga kitta akimanyidde, ennyanja etta muvubi. Kale n'abawala baamanyiira emikyakalo, n'oluvannyuma kaabula kata ate gye basuule ku migandu. Bulijjo baagendanga okusoma era ng'oluvannyuma bagenda kwekyakalira. Olumu baasookanga kwenywera nga bagenze ewa Kirimuttu, n'oluvannyuma omulenzi n'asalawo bagendeko ate gye gunaawoomera obulungi, nti kuba ye ewaka waali tewamusanyusa bulungi. Abawala baasookanga kugaana ng'empisa y'abakazi bweri, kyokka yabeegayirira era n'oluvannyuma ne bakkirizanga. Omulenzi yabassa mu mmotoka okugenda okukakkana nga bali bwayiise nga gye boogerera, era wamma okugenda okuva mu kiduuka beesolose mwani yali amanyibba ng'omulangira Ssegamwenge baamukongozza dda. Olwo ate balagiriza omwenge ne bagutandika buto. Baava mu kunywa ne badda eyo okugenda okusalawo okudda eka ng'obudde bulinnye era nga bwalinnye dda ku bunnaabo. Kirimuttu yavuga mmotoka ng'atwala abaana buli omu gy'abeera. Yasooka kutuusa Cissy, kyokka ng'abawala entunula mu kuloola basingako n'omugole, anti ng'amaaso gazitowa so n'amagulu nga gabasusse obuzito, omutwe nga gwetooloola. Leero nkugambye nga kye baliko be bakimanyi. Cissy okugenda okuva mu mmotoka akyame ewaabwe ddala ng'aweddeyo. Olwatuuka ku ttaka yagwa bugwi ku ddimwa, okumusitula okutambula nga yenna azunga. Yatambulako wano na wali n'addamu okufuna ennume y'ekigo gye bayita Vomwange. Kirimuttu yalaba amala bya mu bulago, kwe kukwata omwana n'amuzza mu mmotoka n'amutwala ewuweeka. Musajja wattu yasitula Cissy n'amutwala ku buliri bwe n'akuba okwo. N'addira Namuganyi, ye yalimu akategeera, n'amuzzaayo ewaabwe. Mu ttumbi eyo wakati Cissy n'alyoka abuuza embuga, kyokka omwana kye yakola ekisenge Kirimuttu ye yakimanya, kuba obuliri bwonna yabutta, ekisenge kyonna yakyonoona, ne kiryoka kikyuma ne kiyitirira. Ye omuwala olwamala okusesema ng'addawo kwebaka. Munne gye yawatanira munnange teyamanyaayo. Olwo nno okumala okusesema ng'essujja erimuliko libugujja. Olwo omusajja wattu yeeraliikiridde, anti ng'alaba omwana omusujja gumuli bubi, ate nga mu nnyumba temuli kalagala konna, so nga gye yali asuubira eddagala nayo walako, ate nga tebasobola kumuggulirawo, anti obudde bwali bwa kiro nnyo. Musajja w'abandi olugero lw'Ekiganda lwamutuukirako olugamba nti gwe zisanga azigumira, ekikere kisula kitudde, anti naye yasula atudde ate nga mweraliikirivu nnyo. Awo nga mu matutuma ag'okubiri omuwala yakuba ekisisimuko. Ye Kirimuttu yali alowooza omuwala yeegolola kukutuka. Kale omulenzi yatya n'alowooza bw'anaabitebya ng'omuwala amufiiriddeko mu nju nga tabiraba. Omulenzi bw'aba anyumya agamba nti bannanga amaziga g'ekisajja gava wala, naye koolwo nakaaba n'entuuyana n'enkamala, n'omwenge gwe nali nywedde ne gunzigwako, ne neekoola n'ekyanjagaza obwana obusoma. Kye yakola kwe kusitula Cissy n'amutwala mu mmotoka, olw'okutemya n'okuzibula nga bali mu ddwaliro. Olwo nno bamukebedde, naye nga si muyi ng'omulenzi bwe yali alowooza, era bamukuba empiso ne bamuwa n'amakerenda ne bamulagira dde enkeera.
kyokka bwe babimuumuunyaamu ddala nga Cissy okudde n'akulabye wakiri muto nga ddala kuba kukwatanga mu kamwa. Kyebava beegayirira omusawo abawa ekitanda waakiri abasiibula enkeera. Baakuusa mbu kuba baali tebalinayo bwe baddayo waabwe olw'okubanga mmotoka gye baali bagiddemu yali mpangise ate ng'emaze n'okuddayo. Olwo Cissy nga yeetuuzizza ng'atasobola wadde okuyimirira. Kale omulenzi yeegayirira nate ng'agamba mbu omusawo amusaasire kuba nti we yali aleetedde omulwadde ddala yali amufaako, nti kale bw'anaamuzzaayo n'amuzirikako nate. Omusawo yali waakisa ate era yali wakinywi ne kiri muddu, oba kyeyava abasaasira n'abawa n'ekitanda. Omuvubuka kaabula kataafa essanyu kubanga okufuna ekitanda kwabawa empoza era kyabayamba nnyo. Cissy olwo nno omwenge gwali gwamuweddeko dda ng'asigazza musujja gwokka naye ng'ategeera bulungi. Mu butuufu okutegeera kwa Cissy yawawamulwa mu mattansejjere ng'awulira asitulwa era yeekanga anti ng'alaba waali tamanyiiwo era ng'alaba obudde kiro, kyokka ekyasinga okumwewuunyisa kwe kulaba nga yalaggyibwa mu mmotoka. Yabuuza munne gye baali n'engeri gye baali batuuse mu kitundu ekyo, ye kye yali tamanyi era n'engeri obudde gye bwazibamu n'ebibuuzo ebirala bingi. Munne nno kaabula kata azina amateera ng'awulira kabiite bwe ayogera ng'atategeera. Ayogera ate ng'ategeera. Yamuyita erinnya lye era n'amubuuza obanga ddala yali yeewulira bulungi era obanga asobola n'okutambulamu. Omuwala yamubuulira nga bw'ateewulira bulungi kyokka ng'asobola okutambulamu. Yamubuuza gye baali era ne kye baali bagenda okukola ekiro ekyo. Omulenzi yamutegeeza nga bwe yali amutwala mu ddwaliro era bwe baatuuka ew'omusawo, kyokka nga Cissy olwo lwalowooza ku beewaabwe nga bamaze okutuuka ew'omusawo, engeri gy'anaabagamba gy'asuze era n'ekimubaddeko. Ddala amagezi mwana wattu ne gamubula. Oluvannyuma nga bamaze okuwa Cissy ekitanda, Cissy ne kiri muttu baateesa engeri gye banaagambamu abeewaabwe. Tebaalwawo. Cissy yennyini n'agguka mu magezi aganaabanunula mu ddubi. Yatandika bw'ati nti kati gwe keera mu bunyonyi ogende ewaffe obuuze mwami Kayondo akolera mu katale ka Sawuli yaako. Kati gwe bw'otuuka ndowooza omanyiiwo erudda awo nga bulijjo wootera okunsanga w'oba obuuliza weefuule eka ng'atamanyiiyo. Nekiri muttu nno bwe yakola nga yessa mu ddene okugenda okutuuka ewa mwami Kayondo ng'olwo n'enjuba evuddeyo. Olwatuuka ewaka nga be bayitiramu ng'eggulo limu bwe yasanze omuwala waabwe Cissy ku kkubo ng'olumbe lumutta. Kale olw'okuba omuwala oyo bulijjo amuyitako n'amubuuzaako, mbu bwe yamulabye ng'agudde ku kkubo kwe kukwata omuwala n'amussa mu mmotoka n'amutwala e Mulago, nti era gye yamulese kyokka nga tayogera. N'olwekyo awaliriziddwa okuddayo ku makya ennyo alabe obanga abeewaabwe baamutuuseeko, naye amusanze nga bwe yamulese. Naye ng'olwo asobola okwogera era nti ku makya okwo kwasoboledde n'okumulagirira ewaabwe nti kale abasobola bambale abatwale mu ddwaliro gy'ali naye banguwe nnyo. Ebigambo ebyo okugenda okuggweera mu matu g'abawaka ng'anaabamu amaziga bagasaza bibatu. Mwannyina amanga ago yagamba nti ate kwambala biki ng'omwana wattu afa, gira tugende mukubeko ekimunye ye kati ali mu ngeri ki? Cissy gwe tubadde tulinamu mu kika kyonna ng'omwana ategeera naye mazima kati simanyi oba gy'ali. Kale tolaba ggwe kuba waakisa, kale toba kuba ggwe kuba waakisa twandirabye mulambo. Ye nandyogedde ntya ebubebbere musajja watuwangaala. Baaleka ab'ewaka beesansabaga nakulowooza nga lutabaalo nga bo Kayondo ne kiri muttu beekuba mu mmotoka kwolekera lye Mulago. Baali bakavuga kompa wekaaga nga teriri busa, gye baakuba amaaso nga ye kitaabwe. Kayondo yeewuunya nnyo okulaba kitaabwe ku makya kutyo. Baasiba mu mmotoka ne balagira musajja mukulu ayingire mu mmotoka naye teyekkaanya. Olwali okutuula nga babimwokya
enviiri zaamuva ku mutwe, anti era yali awamampa mme kubanga ekiwalaata kyali kimukutuuse nga kimutuuse ne ku nkoona. Yakuba mu ngalo nga bw'aleekaana ng'ate bw'asitukamu nti mugamba ono sasiriyo omuwala ko Kayondo nti yooyo ssebo yooyo. Kyava agamba nti wo maama nfudde, omwana wange oyo yenna ye kati mulamu era ali ludda wa. Baamunnyonnyola byonna era n'engeri gye yalimu, kyokka nga kiri mutto avuga mmotoka naye ng'omutima talina. Alowooza bw'anaabitebya ng'omuwala amulumiriza nti ye yamuwa omwenge, oba abasawo okwogera nti omulwadde mwenge gwe gwamulwaza. Nti kale bwe banaabuuza omuwala yagumuwadde, olwo ng'omulenzi tebabaka kutwala kusiba. Mu kiseera ekyo yalowooza ekyokukola kyokka nga takiraba. Yayagala babuleko kyokka nga talina bw'abavaako. Yayagala atomeze emmotoka kale mu kabuguutano akasobole okubaddukako abule, kyokka nga byonna kusiransaano ku mazzi.